Mu Town Council y'Ekayo mu district y'Empigi nga tuvuddeyo ne tugendako mu Wakiso abakiise beggombola mu myuka Wakiso Bayisizza Embalirira esukka mu bubiri ezigenda okukola mu mwaka gwa 2023-2024. Olutuulo olwasooka lwayika olw'obutakkaanya okwaliwo. Nga abiri mukago omwezi ogwedde walwakatyankala mu kikule gombola emyuka Wakiso bakansale bagana okuyisa Embalirira ekyaleetera akulira emirimu gombola Rachel Nasaze ne ssentebe gombola Felix Mujumwanje n'abalala okufuluma olw'obutakkaanya kansi zemu okutula nga ekulizibwa sipiika Hakim Mugalu nga yeetabiddwa wamu ne sipiika Wakiso nga Sifu Najjango ono asoose kulambula engeri gye balina okweyisamu nga bali mu kanso. Ne buli omupiikinga ebirowoozo okuva mu bantu nga you are part of that. N'abantu bafuna confidence nti abantu betwalonda bakola ki? Bakola. So ekyo nkisaba Saka nti in those consultative meetings ogezeeko involvinga bakansala. Bino bituyambako okureducinga conflict. Najja abulidde bakansala ekyokuyiwa kanso eyago kyali kyabulame nnyo kubanga emirimu gy'eggombola gibeera gigootaana. Budget performance as of now eri ku 73%. Kitegeeza nti there is an improvement in performance. Kansa etudde bulenge era ng'Embalirira esomeddwa mu bubiri mu obukadde 3. Ssente ezo tutuuse nga tutematema mu bye tusuubira okukola era tusinze kutuulira nnyo ku mbeera y'enguudo abantu ze bakozesa. Mpozi n'ekirala kye tutunuulidde okulaba engeri ki emisolo gye ginaavaayo. Bakansa batadde Nasaze kunninga ku by'essente. Tulembedde ne kuti never order paper. That is not business already. Awo yensonga Byezigenda tevolaba wadde tumanyi mabega wekyava kyezagadde ekikulu, so you advise accordingly. Ye ssentebe Ssemujju aliko byalambuludde ku nsonga ebikoleddwa okugombola yegattiddwako bakansala nabo aboogedde ku Mbalirira eyisiddwa. Tutunuulidde nnyo ebigenda okukolebwa mu kyo nga tulina tunoonya emisolo our relevance kunoonya misolo ngalike najjeeyo tulaba abantu basabi providers abatatuukiriza. Tubadde ne harmony, tubadde n'okukkaanya era bye tukkaanyizaako katusuubire nti binayamba abantu baffe mu bitundu byaffe bye tukiikirira. Tubadde successful mu kugiisa naye ebituyambyeko okumanya amateeka. Tekisaba nsonga lwaki tubadde tuddireyinga okuyisa budget. Tulina okukolera abantu baffe mutunule ebitundu byaffe nga bwe bifaanana. Enguudo mbi nnyo